Atenga omugole fa bamusaala okuva ebusoga wenda kutuyikiriza tukozesa olusoga neyanziiza ino jatwala omukisa okuwaako omukulembeze waffe meeyo ow'ekibuga Uganda abalamuseeku theni olw'obwire babandi nakwogera kukuba abandi neyanziiza neyanziza Honorable Mangi Baba Waiswa afosta ensonga olunaku lwa leero ndi mukyalawo Sebo Baba President ow'eiwanga owalondebwa Sebo Lord Mayor Honorable Members of Parliament Bamayors bomuli omwena mwena olunaku lwaitendo ino ife nga Busoga tulikuduga buduge mwebale kwenda Alex Chatulaze wano tulikiza ya Busoga twakoye nti Alex Busoga ajigaire tulebaza ati Busoga tuli basimu ino olwobwire mondikirize nzeyo muzindalo ayinize bamu lulenzi meya wa Iganga nsagaire ino tweyanziza ino President waife omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ababaka ba Parliament abali wano abagenyi mwena mwena tulibasanga kwino ate nga twebaza Katonda olwatutuusa ku lunaku luno. Olunaku olwaleero lunaku lukulu nti omwami Alex Waiswa Mufumbiro atuuse ku lunaku olw'otukuza obufumbo bwe. Ife nga Busoga tutwala omukisa okweyanza President waife Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okutuwa omukisa yatuseesa kumpi okuweereza mu gavumenti ye. Alex Waiswa Mufumbiro mpulire wano mikwano gy'omukyala nga bali kwogera nga bali kuwaana omuwala aye ffena twenda okubakobera nti Alex Waiswa Mufumbiro gwe mutwaire giraasi nalala eriifu Abasoga mwami w'amagezi ate n'omuntu alemera ku nsonga omuntu atatambula ng'ebigere ebindi biri eno ebindi biri ere so tumwenumirizaamu ino era Alex Waiswa Mufumbiro waba ayogeire nga tumubwaine ffeena eno ng'ate mu gavumenti ya Kyagulanyi mwe mwami omukisa okuba ng'ayogera ffeena nga Busoga tuba basanufu ino gye tubeeyo. Era President waife twenda okukusuubiza nti ife tukalemeire kumulamu era nga Busoga tulirwadde okwongera okunyweza struggle eno mpaka nga tutwaire Mwami Museveni mu ntebe twafuna gavumenti ennungi. President waife ni bano abalwanyi bonna booli bonna wano tukwenumirizaamu ino era tukwenda ino ekiseera kyona ife tuliwo okuba nga tulwanira wala okukyusa gavumenti eno. Waliwo ebibuuzo ebitambula byempulira ng'abantu boogera era nga Mwami Museveni n'abyogera okwongera okubiiya ekintu kyaife ng'agezaako okutwala ekiboozibozi nti National Unity Platform kibiina kya wano mu Kampala mu bitundu ebindi kizirayo aye ndooza mulibo na meya wa Iganga wa National Unity Platform nze omubaka omukyalo w'ekibuga Idinda ndi wa National Unity Platform ebifo ebisinga era twabiwangula so ekyo ekiboozi ekyabula mu mawanga ekijanga kitambulatambula kifu ino era kiboozi kyakudibinkiriza kukyusa iwanga lyaife mwebale kutuwuliriza musikaire nga nize manjeri kyebakutiika omubaka omukyalo w'ekibuga Idinda ate amyuka nampala w'olulyo oluvuganya gavumenti Katonda batuweere omukisa. Bakadde baffe batuzaalira Alex bakamaabe mikwano gye wamu ne baganda be mwenna kusanyukira wamu. This is so big for Alex. Mukyalo oyo deserves it.
ebbanga lye tubadde ne Alex. You are a hero. Banange kulwa kosa ono yali mbaka wa parliament. We are proud of fatu ali mu class emu ne Alex yeridi ya Mirembe Kalule tusaba atuso obubaka bwe mu ddakiika emu. Obubaka bwa kosa Kiwi Old Students Association. Kulwa kosa sebo omugenyi waffe omukulu wa leero Alex n'omukyala abakulembeze abalungi abali ku mukolo guno, abantu ba Katonda mwenna, Mukama waffe mulungi ekiseera kyonna era ze embeera ze. Sebo omuganda waffe Alex tukuyozaayoza olw'okufuga kufumbo buno obutukuvu. Mu ddakiika emu yokka gye bampadde njagala okugamba Edith nti Alex buli kintu kyakola akikola n'amaanyi mangi era babadde bamwogerako n'ebigambo bingi. Ffe ebbanga lye twawangala naye nga tusoma Alex buli bwabeera alabika. Yatuuka mu ssomero olunaku olwasooka olwokubiri yali sereebu. Bwe yagenze ebyobufuzi olaba amaanyi g'akozesa. Ffe abali wano ye looya waffe kati tukimanyi nti n'okwagala agenda akozesa amaanyi mangi nnyo era y'ensonga lwaki akutadde ku mukolo omulungi bwe guti era n'akutongoza n'ofuuka mukyala we owa ddala atakyaliko kugosibwagosibwa. Njagala okuyozaayoza okufuna omusajja omulungi kuba tukimanyi amanyi nnyo okwagala, naye kamu kokka bwe yali ambuulira embagayo namubuuza Alex weetegese bulungi, n'agamba Lydia nafuna omukazi gwe njagala ennyo era gwe mpulira nti gwe njagala okukaddiwa naye. So Edith tukuyozaayoza naye ate njagala okwebaza okubeera omukyala oyo awa Alex emirembe kuba emirimu gya Alex gyetaaga omukyala omugumiikiriza. Ku lwa kukosa kwagaliza obufumbo bulungi era bannakukosa bazze na baasa tugenda okugulira gwe enkoko paka omwaka lwe guvaako n'omwezi ogujja. Ssaabasajja Kabaka.